nja kutegeeza abantu abasinga naddala abakulembeze mu Busoga kino nja kyogera abakulembeze mu Busoga mulekerawo ebibeere by'okwekozaakoza mulekerawo entalo lwake owulira ekintu kino entondotondo nakunyumiza luli abantu abakulu ab'obuvunaanyizibwa bempa ekitiibwa bwe baatuuka mu maaso ga pulezidenti batandika lugambo nakikunyumiza ekyo nakiwulira mutandike okutunulira ensonga eziruma abantu ba wansi muve mu lugambo mutuuka mutya mu maaso ga His Excellency ng'abayise abakulembeze okuva mu Busoga ne mutandika eŋŋambo okweropa kubanga nekiriwo ku budde buno abaana bali mu kusoma abaana bagenda funa zi degree zaabwe abamu zi masters naye Busoga nga yo eyina nteekateeka kye z'omuggundu ezigenda okuyamba omuvubuka wa wansi okuva mu Busoga okulaba nga ava mu bwavu obwo okulaba nga atuuka olaba zino sente tulanga tugamba nti bano bawola bano bakola ki waliwo sente za gavumenti eziri mu Uganda Development Bank ezisobola okuyamba abantu bano abali mu byobulimi abavubuka b'omu Busoga bakimanyi mbu sente zeziri eyo tebakimanyi nti basoogera ne beewola ne beekulaakulanya mu ki mu bitundu byabwe mu UDB Uganda Development Bank ekyo abakulembeze bakifuddeko mukimanyi nti wazzeeyo enteekateeka ey'okulaba nti abantu naddala mu Jinja City naddala Jinja North waliwo gavumenti okola mitwalo 8 gyokka ng'ogenda ng'osasula nga bakufunira ekyapa ekyo abakulembeze bakimanyi tebana bakisensitizing abantu bwe buzibu tulina muzeeyi abeewo mukoze mutya okulaba nti muzeeyi abeererawo ddala mu bitundu byammwe olwadde abamu kutugamba nti akooyo aveewo mutabani we waakiri obajje oba Bobi Wine ajje no yalanze anti agenda koma 2026 mutabani we yagambye abadde bamuwagira PLU begatte ku NRM kakati awo kirekawa nuupu segeza kati aba nuupu kibalina okukola kulaga bubi bwa gavumenti bagikyayise ddala balina okulabisa kwongera mulungu kakati mwabe NRM nuupu ng'erabisa mwe abavubuka bano abawagira nuupu mukoze mutyo bakyusa okubawangula emitima ontegedde ate bannaye bwe mugenda okukuba enseke naffe mutuyite ataawo nga sikutegedde no abakulembeze b'omu Busoga amanyi okuba enseke naye abavubuka tebabayita nti abavubuka no mu Busoga balina bye beekoledde mubayambi mbatuwale abantu bakube ku nseke ekyo nakyo kiggwe eddoboozi lituuke kati waliwo n'abatuukirira Bobi Wine baagala genda bokka bebba nabwe bino wani Bobi Wine naye alina engeri gy'akottemu eki naye bannaye bano abaana ba Nuupu abali okumpi ne Bobi Wine muleke abavubuka b'omu Busoga balabe ku Bobi Wine batuukeko waali bamukwateko mu mikono era bamukube n'oluseke anti kyekyo oyiseka kyegamba abatwale ba President Museveni mubatwale abavubuka bakube oluseke balabe ku mukulu abagende wa Bobi Wine mubatwale bakube ku luseke kubanga Bobi Wine ayinza okubata kuwadde sente naye amasanyalaze gakuwaako n'omanyika mu gayinza okukola awalala gayinza okukyati social capital kati ngenzeemu ali mutuufu eyo social capital naye ebintu byokubanga mwe mwemalirira mweka mwebba nabwebbi okugenda okusinkana abantu bano owulira bulizi nti waliwo abagenzi okulaba President Museveni naye nga abavubuka weebali ate nga weebali so nze kuba side zonna omanyi mbu oyogera baga nti obuliwo wa Nuupu olaba wawana Bobi Wine kati naye tebagamba kiri nti naye Lubowa yagambyeko abantu nti waliwo sente za gavumenti eziriwo mu UDB ezina okuyamba munnayuganda okulaakulana ekya Bobi Wine kibagenda saada kabiri okundoopera kati akuba ino luuyi lulala bagenda kundooperwa ekyo munnyonnyola abantu nti mu Jinja North waliwo enteekateeka ey'okufunira abantu ebyapa ku sente ntono nnyo mitwalo 8 ng'ofuna ekyapa ezo ensonga muzigamba abantu tebagenda byogera bagenda kugamba Lubowa Kyemba mubi awagira Bobi Wine yagambye abavubuka bagende wa Bobi Wine akadde katuweddeko tekatukiriza kusukkawo wano abakulembeze b'omu Busoga mulekerawo okuba enseke nga temutwala abavubuka twagala okubebaza bannaffe abatuwuliriza okuva gye tusimbukidde okutuusa akaseera kano program tugiwumbye enkuba etonyeko mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga wabula tubagamba nti mwebereremu bulungi enkya ngena kujja enkya tugenda kuba time emala waliwo ambuuzizza nti ebyaba Ebola
bugenda byogera ko kati ate Ebola ku budde buno Uganda kati weeri nze sijja banyumiza be Ebola nga Uganda erina ensonga zaayo ng'omujaasi yavaayo n'ayogera akulira amagye nti akivuddemu bawagire NRM omujaasi twagala okujjukiza abantu eby'Ebola Ebola nga waliwo abantu baga kulonda manya Ebola ng'abantu baga president bamulondere mu parliament ekyo nakyo weekiri kikuze kunyumiza abantu ng'ebi abantu mfozo kugamba abantu tibannanga obwavu obuli mu Bannayuganda bungi nnyo twetaaga tusala amagezi abakulembeze muveeyo mufunire abaki nkujumiza Ebola kale bakali Ebola twagala okutegeeza nti tosubwa abagenyi baffe okuva mu NRM Secretariat olunaku olwaleero ku NBS Radio mu program okozewo ki ne ku Smart FM mu program Reference Point ku ssaawa 2 zennyini ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Program eno ejjako masaawa 3 omuli Honorable Ambassador Nekesa Barbara Oundo, NRM National Treasurer, ne Honorable Rosemary Nansubuga Seninde ngate Director wa Mobilization mu NRM, tulina Council Barata Enoch, Director wa Legal Affairs. Yes, bagenda kubeerawo ku ssaawa 2 ez'ekiro paka ssaawa 3 olunaku olwaleero. Muwulirize nnyo programu zaffe kubanga tuzisengekera ddala n'omutindo gwa waggulu.